Sabo Supreme Mufti ne bamashek abakulu bonna abali wano wamu n'obukulembeze obw'eddiini ku lusozi Kibuli, Maama Naabagereka, Naalinnya Lubuga Agnes Nabaloga yaddiridde Naabagereka, Naalinnya Sara Kagere yaddiridde Naalinnya Lubuga, naye asembye eri Oweekitiibwa Baale Mugera ye yamuliraana. Ataddiridde Oweekitiibwa Baale Mugera ye Naalinnya Dina Kigga. Ataddiridde Naalinnya Dina Kigga ye Mumbejja Christine Gertrude Nabanaakulya. Ate aliraanye Omumbejja Nabanaakulya ye Mulangira David Kintu Wassajja. Ate aliraanye Omulangira Wassajja ye Mulangira Richard Semakookiro. Nalabyeko Naalinnya Beatrice Namika waali wano. Waliyo n'abalangira n'abambejja abalala abatudde mabega wano, Omulangira Felix Muteesa n'abalala mwenna tubala, Omulangira Walugembe Edward n'Omulangira Daudi Chwa. Abantu tebabalabye, kyandibadde kirungi ne muyimirira ne babalaba, kyekisinga obulungi. Abalangira bonna abo kambasabe mubakubireko mu ngalo n'abambejja. Abakulu abalala banjuddwa okujjako baminisita ba Kabaka mpozi, naye ndowooza bayanjuddwa. Tebayanjuddwa. Omumyuka asooka wa Katikkiro mulengera wali Alhaji Twaha Kawaase. Ate omumyuka owokubiri ali wano Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa. Bakulu bange mu Bwakatikkiro bayanjuddwa era batudde nga bwe baddiriŋŋana Oweekitiibwa Mulwanyammuli, Oweekitiibwa Muliika n'Oweekitiibwa John Baptist Walusimbi. Mpozi wakati wano wasigaddewo omukubiriza w'olukiiko Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule. Baminisita abalala muyimirireko, bajja bakubira engalo bano abaawano. N'abaawummula kambasabe muyimirireko. Oweekitiibwa Katende kankusabe oyimireko, Oweekitiibwa Makubu ya mwenna muyimirireko, banaye mubakubireko mu ngalo. Omulangira nkyayigiriza abantu okukuba engalo. Obagamba bugambi ne babanga bakiraba kyetaagisa, obagamba bugambi mukubire abalangira engalo. Naye we tunaaviira wano nga naffe tuyize bingi olwaleero, ng'okutuuza mukoddomi wange Kyagulanyi ne Munnabuddu Kasolo, tubiyize. Gw'otaalabye Ssebo Honorable Kyagulanyi ng'oyanjula abakulembeze b'ebyobufuzi ye muganda wo Mathias Mpuuga. Ali awo. Tewamulabye nategedde kubanga eri gye yatudde nange bandetedde kapapula nabadde simulabye bulungi. Ssebo Mbuga Kabaka bw'atyo. Abantu bonna abakuŋŋaanya bassebo bakadde baffe, abakulu b'ebika bayanjuddwa, abakulembeze b'eddiini, Ssaabaganzi Emmanuel Ssekitooleko, bassentebe b'enkiiko z'ebitongole bya Kabaka ne bassenkulu, abaana ab'amasomero, bassebo ne bannyabo. Mbalamusizza nnyo mwenna era mbeebaza nnyo nnyini olw'okukuŋŋaana ku lusozi luno olw'ebyafaayo nga tuzze okutendereza n'okwebaza Omutonzi
olw'emyaka 32 egyakayitawo nga Kabaka waffe Ronald Muwenda Mutebi II atudde ku Namulondo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ssaabasajja Kabaka mu lubiri gy'ali era alamula Obuganda era ntumye nnyo okubalaba. Mwebale nnyo. Era Ssaabasajja yampadde obubaka buli ku lutambi ye kennyini ng'ayogera mugenda kumulaba bw'akoze olwaleero luno. Agenda ayongera okuba obulungi. Awo siwe tugambira nti alhamdulillah. Naye abasawo tebannaba kwagala abeere mu mikolo gino era naffe abamuweereza tebatuganya kumupiika mirimo gya buli budde. Kaakati tulina okugendera ku biragiro by'abasawo kubanga ffe tetuli basawo. Naye nga bwe twazze wano okuweebaza Katonda nkakasa n'okumusaba mumusabira nga Supreme Mufti bwe yakoze asuukire ddala. Ku lwange ne ku lw'ab'omu maka gange, ab'omu maka gange bakiikiriddwa mukyala wange ali wano. Ku lwa gavumenti ya Ssaabasajja ne ku lw'abantu ba Buganda bonna njozaayoza beene okutuuka ku lunaku lwa leero. Mu myaka 32 bingi ebituukiddwako. Oba oli awo bye tutandirabye singa Omuteregga tetubadde naye. Mbuga bw'abadde ayogedde ku bumu n'okutukumaakuma Kabaka engeri gy'atukumyekumyemu. Okuggumiza obuwangwa n'ennono zaffe, okutumbula ebyobulamu, ebyenjigiriza n'enkulaakulana, okuyitimusa ebyempuliziganya, okusoosowaza abavubuka. Tunokolayo binokole. Naye twebaza Lugaba asobozesezza Omutanda okubitutuusaako mu myaka 32. Ebitusoomooza nabyo bibaddewo. Eky'omukisa Kabaka waali. Tujja kubivuunuka era tewaba akwata ku ttama kubanga waliwo abaagala tukwate ku ttama tugwemu amaanyi tuyenjebuke. Kabaka waali tujja kubivuunuka. Ekikulu mu byonna tunywerere ku Nnamunswa awatali kuwugulwa mu ngeri yonna. Atujja ku Nnamunswa tetumuvuma naye tumutunuulire n'eriisa ejjogi. Atambula ne Nnamunswa naffe gwe tuba tutambula naye. Njagala okubakakasa tujja kuba bawanguzi era tujja kuzza Buganda ku ntikko. Kammalirize nga neebaza Mbuga Omulangira Nakibinge olw'okutwaniriza ku lusozi luno Kibuli. Muneegatteko twebaze Supreme Mufti olw'essaala ey'enjawulo gye yaweereza olw'emyaka 32. Neebaza nnyo Sheikh Kiweewa muzzukulu wa Namuguzi
enjigiriza ye gaabadde makula meereere. Neebaza ne bamasheeke bonna abali wano bazze lwa nsonga era bonna bateeseteese okwegayirira kw'okujjukira amatikkira. Neebaza abaana aba Kibuli Senior Secondary School abatuyimbidde akayimba akawoomu ekyenkanidde awo. Neebaza n'ab'amataali. Waliwo abaleese amakula aga cuucu, mwebale nnyo, gonna tugenda kugamwanjulira. Neebaza bannamikago n'abavujjirizi, nalengeddeko ku Ali Balunyo oyo wa Airtel, tubeebaza nnyo. N'ebitongole byaffe byonna eby'Obwakabaka nabyo bivujjirira. Nange neebaza kubeebaziza olukiiko oluteesiteesi olukulembeddwa ekitiibwa Ahmed Lwasa, omumyuka w'omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda. Ssebo weebale nnyo, weebalire ddala. Maliriza nga neebaza mwenna abazze ate n'abagoberedde emikolo ku mikutu gy'empuliziganya egy'enjawulo. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Kaakati kansabe gwe tuwadde akatambi bene obubaka bwakoze akazannye obwa emyaka 32. Mbalamusizza mwenna, twebaza Katonda waffe atuwadde obulamu, obusobozi n'okutukuuma okutuuka leero nga tujaguza amatikkira ag'emyaka 32. Tusiima n'okwenyumiriza ennyo mu bantu ba Buganda abali mu byalo, abali mu bibuga, amasaza, era n'abo abali ebweru wa Buganda ne Uganda. Wakati mu bisoomoozo ebingi ebiriwo ensangi zino, mulwanye masajja okukuuma ekitiibwa kya Namulondo. Tubeebaza bulijjo olw'okubeera abavumu n'okulemera ku nsonga ezikwata ku Bwakabaka bwaffe. Tusaba nti temuddirira era mwewale abo bonna abagufudde omuze okwerimbika mu mateeka agatali matuufu okusobola okunafuya mu Bwakabaka. Kino tukirabye emirundi mingi. Abakulembeze mu Buganda ku mitendera gyonna tubeebaza. Mubadde banywevu ddala mu mbeera zonna ezitwolekedde. Mikwano gyaffe mu Uganda ne mu nsi endala muwagidde emirimu gy'Obwakabaka. Tubeebaza nnyo olw'okukolagana naffe. Akaseera ke tuyingidde ak'ebyobufuzi gwe gumu ku miwaatwa abalabe ba Buganda gwe batera okuyitira. Mbasaba mubeere bagumu era abantu ab'engeri eyo mubeekengere. Tusaba nga bulijjo munyiikire okwekolera nga mwe mwennyini okusinga okukaabirira n'okulindirira ababa bajja ku mulamwa nga babawa obunyeebwa. Mbasaba Katonda abakuume.
National anthem.